Muli ku Star FM chana musanvu katonyeze 5 chenda mukaga katonyeze 9 emunyenye y'eggwanga program KOOTI YAMAKA OMULONGO BABIRYE Sara gemanya gange akayimba kagudo programu yaffe bakayita Tulina Ebbanja Ffenna Lyakwagalana Tulina Ebbanja Ffenna Lyakwagalana Chechirabo katonda kyawaffa abantu okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti katonda akola mu ffe tewali kisinga kwagala kuba okwagala bwe kubaawo ne kyewandikoze oyinza obutakikola bw'oba oyagala omuntu ng'omulumirirwa ne bw'oba obadde ogenda kumulinnya omusaasira bwe kiba kibbebi ng'okirumirirwa ne bw'okisanga nga kikaaba nga tewali bazadde ositula ne bw'oba oyagala busungu kulinnya ng'omuntu akunyizizza ne bw'oba omwagala olina engeri gy'oddiriririzaamu mpola kiringa ffe abakyala abaafumbanga mu maka nga tulimu bana abaganzi tebazzanga misango nzijukira bazee wange nga ne bw'omugamba nti Tereza yasobeza Tereza bambi teyagenderedde naye nga kasita ogamba nti gundi yasobeza addira obukyawe kwe gatakulumirirwa talinamu kaalaavu atali muganzi buli musango gw'oguzizza gw'otayingiza nkoko nga bukyali gw'otaalimye bulungi gw'otaayaniriza abagenyi babaddewo misana buli kimu kibeera ku ggwe kale bwentyo nenkusa twafumba dda nensaba mukwano gwange buli omu abeere nze ono gwe mulaba mulongo 4 nze naliwo mu mirembe gy'obote nga mulongo 1 nenzija oba mujamini oba amini n'obotani yasookani nenzijaawo nga mulongo 2 nze neeyubula nenzijaawo ku mulembe gwa binaayisa olaba ne guno ogwa His Excellency the President of Uganda n'akajja emirundi 2 babagambye mulongo gwe mwawuliranga nga musoma yenze mukinako obukakafu olinako ekifaananyi nange tino yenze y'omu wamma mbadde ŋŋamba ki mbadde ŋŋamba nti tulina ebbanja lyakwagalana ayina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo wandigambye ekimu nti makulu ababuulira abo ekisenge ekirimu abakazi 2 n'abasatu tomanyi wafumbirwa bituufu ebyabakazi ekyange ekisenge nga kyekino ekya Nalongo nga kyekiri naye kambuze Nalongo abalongo yabazaala mu bbaawo yammanyira nnyo yasanga n'omusajja wange natukanga muzaali Nalongo kyokola abanga byannema siri kuyita nga gwe yasookamu bakulemye n'abazaala nga n'akazaalamu aba 2 Aisha ne Umaru n'atuukira ku balongo bwe yatuuka n'azaalayo omu okulagira ddala nti genda nzize bannaye bammanyiira nga kiboke kabire newange gitebamukubanga naye yamusaka ina gwatakuba n'amalekera n'alumba Nalongo kambuze abaana mubakwate ku matu kati omwami bwakuba buli omu ng'asula mu kisenge kike mu kisenge kike wali omanyi twagatta n'ekitanda leero teyatuukawo yali yatwawula agamba gwe kennyini nze n'omwami tusula wamu olumu n'okukuba nga biva ku ebyo ng'olemye obukokola bususse awo aba alina okukuba awo nange ekkuba abambi nanyiiganga awo nange ekkuba kale ebyo biseera ne ng'asinga nagwa kulina eryanali EVANS kaweesa adwe tugenda mu lonchi yo yessaawa yonna mulindirira namu expecting him olwaleero kujja wano kubanga baŋŋambye Thursday agenda kujja tubuuzeeko okwosa enkya ngambye enkya agenda kuba yitala ku TV agenda kuba salaviiri agenda kuba anoonya ngoye agenda kuba yengoye bwazinoonya ku Friday okuyitako ne ku mulongo garment sinagula yesu yebanbisinga omuwaddeyo obusaati EVANS tanyumirwa nnyo KOOTI obusaati sente anasoboleza mulongo garment tujja bimubuuzaako nga lonchi ewedde tunakola onsanze sinnababuuzaako ng'obwedde okola ki mbadde nkyabanyonnyola Maria gwe wakafumba Maria ameka mu mulongo ki mu mulongo 2 mulongo 2 ani yali afuga kagutayo weeri
nze mwami Kaguta nsanze ku mulembe gwa kusatu abo bamuzeyi Kaguta bawambye tulaba twajjukira nti bwe yali ayita olukozi olugundi lwasinga kunyinjitira bwe yali ayita Luweero awo Katonga namusindikira baze taata w'abaana abakulu ye yamuwa bakolanga biki mu lutalo kwekweka ye yamukweka ngamba ebirala byonna bye baagabanga yamuwanga obuwunga ente mwawayo ente teeza mwetu banje nze mama yafumbiranga abasirikale lete bannanka gwe mama kyamabuuza omusirikale omubuuze mama kyama kitegeeza ki nyadda obaddi anti njagala bampite Kaguta ayina obuzibu obutebere yazwalibwa mwoyo gwa ggwanga ayina obuzibu obutebereka nkusaasidde nnyo mukwano gwange embeera gwenyigiriza mu ngeri emu oba endala nsaba Mukama Katonda akusaasire omulwadde wange nsaba ogume alwala si yafa omanyi omulwadde bw'otandika okweraliikirira awo oba owedde iyo basime kasitowoza maama luno nga luŋŋonzezza n'alusomoka nga ne sitaani agamba otyo naye kasitogamba nti nja kuwona inshallah ye nalindwaddeko obusinga wano abaana bange mbalekeraani kaka nawe kenyini oba oleesa enniya oba oleesa amaanyi n'obuvumu nga n'obulwadde bugamba wano sigenda kusobolawo munange emira eddagala munange weerabirire kola abasawo bye bakugamba yambako okuze ku baana bo obatuusetuuseeko waggulu tuwangala lw'abaana otherwise singa twafa dda abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mikwano gyange ngenda kutambula nammwe nsonyweko paka sawa 7 ez'olwaleero mu programu yaffe kooti yamaka batolere ku salaamu ngende mu bulango nga bwe ninda omugenyi wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abafiiriddwa jonna ate munange buli okufiirwa munange alhamdulillah saba Allah agira atukuume ekika kinene naatera wali abalwadde ate oliro mwerabidde naye nga insha Allah tubasabira mwenna mutemu nagambye manager tulina ogaba ebirabo by'omwaka nze mumpa kyaki kubanga ndwaza nfiirwa bintu bibiri alamuseeko mbamaze mwasibaje abaturukirize abawuliriza mwasiba kulungi ate mu lukonjo ngamba nti mwasibire mukabo waki eruwahe muneyo mu Luswahili habari ya saizi ya sayi kati yali yizi ngattako yaki ate ne babuzako mu Lusoga agandi manya gondi okobaki ani amanyi okobaki nembuuzaako ku lulimi kyolala lwemmanyi abagisu mulembe mwanyala naabi ate mulembe nabo omusajja gye nasooka okufumbirwako yali wa ggwanga Mukongo yali Mukongo kamala okuva mu bulango yali Mukongo omanyi bana Uganda odako ekitu nga nawe kenyini tokimanyi omusajja wange yali Mukongo yali Mukongo ino ye radio yo gyofuna mu mmotoka Star FM. Esimu yange teri muloko teri mukyama okimanyi nti nzinoonya ku musomo abaana abakimu anyiga essimu eyo ataddemu application zesimanyi zonna naye kati ku musomo nali ku stage ne mugamba kimu mumpe essimu yange ko omukazi nga tudda bambi nemukonera ekyo kikimu kyagimujjako kati negikwata ne magamba abanga ani amanyi okuteeka mu password anteeremu nemani magamba mulekeyo kuba ne bwe munagiteekamu njajjerabira munange eyogera nnyo talina kyama nobikwata ate mulina buzibu ki gwe biteekeyo gw'omanyi biteekeyo
Aliko Star FM chana musanvu katonyeze 5 chena mukaga katonyeze 9 emunyenye yeggwanga program KOOTI YAMAKA OMULONGO BABIRYE Sara gemanya gange watukidde nanyini kayimba kowulira bakayita Rihanna kati nze ngenda kuba besi sala makulu okone oyingirira mu kayimba sebo nga bokasanze katambula naye mama nkyakajjukira abana nyeneko okyakajjukira Njagala Rihanna naye matide sina tumegwe mponye matira naye ntidde fire nayo kimugambe totya kusaba botukeyo jali wekazebera stede wabula tulabye abasajja nkole nkyaye mama nze ntoni ankuba ofumbirwa omusajja ng'erinnya lye lituula mu buli luyimba teekawo eryabbawo gye wanoba saka lituula nti ki saka nzita saka ngandabye mwajini kamali mugonzi omulongo babirye Sara gemanya gange oluyimba lwafuluma ndi ku super oyenjedde ku lediyo naye kati wano sivaawo wenja okufiira ogenda gwomanya mbadde nnindirira Chris Evans KAWEESI essaawa yonna ate bw'atyo n'abanga atuuse ssebo nsanyusa okulaba kale mulongo nange nsanyusa okukusanga amannya nze Chris Evans KAWEESI weddira ki neddira nte maama yeddira ki maama yeddira musuye jenna bwami lwakuba nti sasobola mulabako nalaba kifaananyi ebambi yakuzaala nagenda okula nga baŋŋamba yafa ne bakulaga wali mu lusuku ekyo nga sikimanyi kati atwala ongenze mu KOOTI YAMAKA Evans ani yakuza olwo sisitawe waliwo maama muto bamuyita Rose ali eyo Nakigalala akyaliwo kati yankuzaako paka ate pifo awo nengende ewa taata kika ate ewa taata taata naye yandabirirako emyaka 2 ate naye naafa bannange yeweebuuza tekimumbulizisiza ebyo nalikyandisa nakuyimba awo ne bakola olukiiko lw'ekika lwa famire basale wani antwala kati waliwo jjajja yalinga avuga omukadde yali avuganga yalinga toko ku kyalo ng'avuga akagaali bwe bityo ng'atusiibulako bakuba jambo naye kati ye yasituka mbu yajja okuntwala ne bansekerera nnyo naye ate munnange yeyekka yatuukiriza obuvunaanyizibwa abalala bonna be twali bamala googera mu kufiirwa babawane ye yandabirira bulungi nnyo nga talina ssente naye nga ne mu masomero agenda neyeegayirira nensomerako mu masomero nga 2 nebirema fiizi bwe zaalema kati muzeeyo oyo n'akola kinantwale wa mukwano gwe we baali abalokole kuba abalokole bazuukufu namwegeya namugamba ono bakadde be bonna baafa naye muyambe oyo ng'akikola talina bwakuyita oyo jjajja oyo wakagaali amannya galeke kaakati oyo omwami gye yantwala bamuyita Ernest Kaakulira ye yali nannyini essomero nambuuza sebo kulisa onookola emirimu olwo nno ndikaana kato onookola emirimu n'okimazzi onookuba amatafaali onoolima kalitunsi byomanyi byennabajjayo sooka osirike kulisaawo wennyini nze bano abange bendabirira babbasale nga bwe babikugamba nga bwe batuuka okukola emirimu nga mbwedimaster ajja ku assembly ababbasale ya mulongo mugende muwaate ababbasale ya mulongo essomero lyalina embizi mugende mu mbizi tebaawula oba nyinamu Aisha oba Kalimu wallahi nagivuga ebiseera ebyere yalimu ebiyenje taxi nengipakinga ku ssomero somesa nagamba bagenda kujjamu batwale lumu nemugamba ninde ku gate mbasombe mu luutu naye nga n'obwongo tebuyinza gamba nti mpangise takisi nalina obusungu bungi nembapanga bwe nti emabega yonna nembatwala mu ssomero eryaddako nemugamba kati bageze obalangire nga bali nabagamba buli omu alina okuba nekikadi kya mulongo mu bulago ekiraga nti wabbasale ya mulongo banange tulabye si birungi naye kati ffe eryessomero lyatuyamba nnyo twalowooza litubonyaabonya naye nga twasobola okuvaamu kye twavaamu naye nsoma paka O level n'engimala
mwatunze nasinga mu ssomero mulekwa wa ate head teacher nayogerako ennaku ezo naye naŋŋamba nti makisi ze nafuna tewali yali azeeyo zifuna akyaliyo head teacher era mweri essomero ali eyo bulaaya kati naye tera nnyo okumpulira ennyimba zange n'asanyuka anti aba akujjukira era nakati kyemmanyi awulidde kwegamba bambi yanjagala nnyo kati awo taata omuto naye yali afunyemuko ku busene naye nga naye yeeyabwe ye bamuyita mwesigwa Sam kati yigwe natwalira lipooti nagitwalira mukyala we n'agimuwa n'akyamuka yeewuunya nnyo makisi ze nafuna agamba omwana mu mbeera eno mwabadde asobodde ofuna n'antwala St Mary's Kitende mu bagagga awo ebitaala we byanteera kirungi mukama wa buyinza mpozzi mu buli mbooza nti mubamu okuyiga abantu abeewaayo amangu nga mwagala tubalabe mu kutwala bamulekwa mu kikomye kubanga mubaamu omuntu ali genuine yeyandiyambye naye ng'agamba makulu agambye atutte kaliimu mama Sala agambye atutte Lebeeka kyokka ng'omanyi bulungi mu mutima oyagadde kukulaba kati omwana agenda okuba senga ebitabo ate gwe mama Sala ye yakutwala bambi towanikanga kiringa ne ku mikolo n'embaga mpleegi nja kuleeta disco nja kuleeta kino abo kye batukola amwe mwagala nnyo ebisembo emotoka weziri totawana na motoka ojja kuteeka mu butesi mafuta waliwo emotoka 5 ezinaagenda bamuwaane ne mukuba engalo olunaku lutuuka nteriiwo nafunyemu obuzibu nga esimu ye teriiko nanga awo kyenkola nga siwasiriza ddala mukazi oyo oba obutafumbirwa ng'omukolo ngumusazaamu nga kimuluma oba weerumya wekka naye nga bba batuyamba ebyo si birungi omwana okubeera nga omukomekereza kiringa mu kino abaana abali ku ddagala nga bali ku masomero omusomesa olujja mu kiraasi kali wano tikanaba nakumira mpekezaako genda omira eddagala omanyi oli ku ddagala kyokka oli wano gwegwe waddalu banaye mutuleke muleme kulangira baana baffe mbenyi omanyi ekinseseza omundaganga omusomesa ng'omumbuuliranga oyo okubiranga nze nonga nti enwali yalangidde omwana eddagala nategeera nti ne mwami Evans tusanyusa okukulaba kale mulongo tusuubira ennyimba empya n'enkadde tubuuliremu tukyamuseemu awo ku kigenda mu maaso loncetuba bannange tusanyusa okukulaba omuwulidde mwana mulesi ow'ennyondo nayingiddewo dda anti Saturday tuuse lunaku lwakwosanca mubeereewo baganda bange bannyinaze tudde mu siti ejjula abantu bameka tugikuba ekooti y'amaka ejjulemu eddako ennangidde wano nkimanyi nzigendo kuba kyo twagala gitandika sanga 10 ate mumina mikwano gyammwe abayimbi bangi kubanga kyetwayagadde nga bwomanyi gavumenti etugambugalewo mangu biki twagala tutake emisa bigweyo oba nenya stage ku 11 tewali buzibu naye babamperekerako sho bayimba emisana kitegeera so abantu bange abali eyo mukeere bannange mujje zonna ngenda kuziyimba naye waliwo abankanze bange ffe tugenda kujja tusulewo nga ate bano nga mutuufa ogenda okutuuka batimbe wa mulongo era bano be basulamu eno ate ffe twagala ne twetegereza omutwalo gwaffe ne guggwayo ne baleeta ebyuma nga tulaba ne babitimba nga tulaba abayimbi ne beetala nga tulaba ne tuddayo kabale bugozi ng'emboozi egudde amakerenda stampu ogitukuba eno olabayo eno waggulu ku makyabwe mutusaba stampu ngateekawo tuba twagala kusireyinga abantu baffe bajja kujja bajja ssulawo mubuuza tuyingirira mmeka okuyingira mutwalo gumu VIP 3 sente nga ntono nyezo anti ekonomi ogiraba kati gasaba abantu sente nnyingi okitegeera omuwagizi waffe twagala nga talina kyeyekwasa butajja kati baagala batumire kubanga sawa zino ebula olunaku lumu lwokka lwanca okwosa enca ku tewakyali bya nnaku za mwezi mujje bannange tubalinze mulongo teboyuha enda kutuulawa njagala
tula wali VIP bagambye yameka yesatu naye tebo ya kakadde tebo ya kulya mwana ino entebe mmeka mulongo agenda kufuna yemmeze ya kakadde ine entebe mmeka ojja n'abantu 5 kiwedde mutu ngatulola omwami wange nzekka Evans kabe muganda wange amuyita mulamu so si mwami waffe oza kuluno ojja muleeta ayambadde element kubagala bawala bamulamu ajja kwambala ne masiki bwati leka maama sinagawala tebasanga nevuma olunaku lwe najja mulonki mwana yayimuka ku stage awo ekyengera ng'alina akabina nemuga nkwegayidde muwala bondabanga n'omwami wange otuula wansi n'olowooza nti aba talina musango aba wakabina ke naye tokayisaawo era owaayi mwana ayinza omukema omwami agiremu elementi ofuna wa boda talina kyatalabye ofuna wa boda n'omuyazikako elementi omwami najja nga gyatadde aba alebera mulinga sirasira ne bannange byonna mubikole nete mutwalangako ntoni bannange mutuleke bannange yakiriza nakyo kuba sirusekese lwanko ngana yetakula ng'oli tiimu ntoni kiki amanya kunkola bwati mu misomo n'ogenda n'omubuuzaako kati jo yambuuza ekyengera nagamba batabanyi bange abajja ku krisimasi gyebanakomawo ddi gyebali balungi nti ale katonda sinamujaga nti sinabya nasika kaseefu nga tewatuukawo makula batwaliro bagabanyize naye nti bazirabako kyengera twavaayo ddi makula byonyumya leero nga tugenda mulonki mutwalo 3 emmeeza kakadde tukubemu obupera wano nga gwe bakinga mulungi janguwa kiryo ndabeko bulabi ogende dakiika 5 atogana yambanze gonkuba weka balala babi sabula mulungi yambanze mulungi yegonkuba ngoyo kubanzeka nange nfuna ekitiibwa mulunkaga sancha okwosa enkya genda kuwa mulongo omunene security eryetya bannange security mwana buzize ekibuuzo bayinza okulyamu amasabe kooti y'amaka ekikulu ennyo kye batakukkiriza nakukola kivulu nga tokikozeeko kyonkyekakasa nesente zetuteekamu nyingi mu security omubbi tojja tugenda kubanga tolina nawe oyita kyoba omanyi naye ate totya ndakootya kyensaba abantu bange nedda just obulungi bwo buli wotunuulira omuwala omulungi bambi eno ye radio yo gy'ofuna mu mmotoka Star FM. wandekanga onosulayo ndeka got another lover manya nakonze sirida my love for you didn't matter bani I got another lover manya nakonze sirida nyo yatabuddemu oluzungu na wali yogerawo ng'okkiriramu tata ndeka got another lover makutegeera kano ko mulongo ojja kukaleka era nsirise wali wetunaatuuka ku show ojja kubuukira ku babuuka obutalaga nti olina kyotidde olaba abuuka gweobuuka naye mbibuuliza
ntegereza wano nzireyo oluyimba nziremu ndotegereza bulungi wenda ngaabuka ng'ali kamera ziba ziraba ani atayimba kigambo kya luzo gamba ate weewali ekinyusi ky'olwaleero n'erinnya lyalo kibagiyitaani wowoze njagala mwayimba ne Serena twazigase bbiri nalaba bikalubye naye baba naye yalajana yatulaga bambi abakyala bali mu mbeera etali nnungi anti yono yali mukasi papa anti ono tabimanyi wanyambye ne mujja ekitegeeza singa naye ali mu kkomera kati era Serena Bata mukomera gundi Fifi da Queen oba yavuddeyo tebamusiba bukedde nawe yali etukusiba akabadi kati tuli mu programu kirugambo Kooti y'amaka nedda Kooti y'amaka wamma buli muntu yenna kyowulidde wano kyabagenyi nesina kyembimanyiko gwe tobimanya nabyogera mutuddeeka nze mbulira obulwadde wange olumbe gwe lukubye situkiremu kakati Evans njagala nyumisero nki abo gyetegekedde bannaye concert eno rehearsal nakati gyenkedde live band ate era bwenva wano gyenzira gwe kyoba omanya njagala abantu mbawo ekisho gye batalabangako kuba abantu bonna banneesunze ate ngenda bakuba live ekisooka tewali muyimbi agenda kuyimba sidi nga mbagambye tukeera ku makya n'olwekyo anaakeerewa ojjasanga wajjudde n'olwekyo mukeereeko baganda bange bayimbi bannange bangi bamperekedde obulango mbuwulidde nga bo bennyini beeyogerera nti bajja ba comedians ne ba tiktokers bagenda kubeerawo show egenda kukwata faya ku mutwalo gwokka VIP 3 ennyimba zonna njazikuba wendi kati ndi mu nnyimba nga 6 naye kati kinaasinziira obudde bwammwe bwe mukeera kubanze mbadde njagala abayimbi bano bo babiri usaamu ndaba ndonge tukolere wano wonna ku 5 kitundu abantu babiri nga bayingira show bwenanyini concert tugamba mumanyotuwa bana abayimbi abangi bwenanyini concert bojja n'okubayo ennyimba 5 n'ogenda ekyo tekigenda kubaawo kwe ate ebbanga lyetuyimbidde katulina experience ebyo byabangawo luli nga tetulina nnyimba olina kali hano olina kandi kusasulwa kimu naye nga bw'olina bwokka ng'onookola otya naye kati akakabya luli yali mulungi okukaaba ng'ogamba nze nasooka okulanga kakati banjiikiriza antunyumiza ennyondo era ennyondo bagikubira ddala ennyondo ezo era bw'onneetegereza obulungi omutwe gwagomamu wali bw'onneetegereza obulungi olaba ku mutwe enkovu lwakuba ekikonfusing abantu nti ku mutwe kuliko enkovu 2 ate mbagamba ennyondo zankuba ennyondo zaali 8 kati bo beerabidde nti omuntu asobola okukuba wanonya ne wanonya okitegeera kati enkovu ne ziba 2 kati yalooza nti akuba yeetolooza no naye bambi mukama akwagala era yakuwa chance endala waliwo wago enkovu kweziri mulongo oli omu kubalowooza nti nafera abantu era n'akalango lwakuba nti obudde buweddeyo naye nadde njagala bakakyuse baba akoze akalango nga kalinga akajeregereza mujje simanyi nnyondo simanyi olaba nti bintu byakujeregereza naye nga ennyondo zo zirina ekituufu nagwa mu babbi ne bankuba okunzita ate bankubisa zino ennyondo ennene zirwasa mayinja era omuvubuka yangamba nti owaye kwololo baakukuba walina elementi ku mutwe eyakubanga ennyondo yakubanga agamba ati ye yali tamanye nti akuba na Evans by the way si kyembuuziza yakubanga agamba ati yali ayagala bintu nga masimu motoka ennyondo kati bwe yamala okundaba nga ngudde eri n'adduka n'enyondo zakusuula naye ate kyeyakola ekyewuunyisa nti bwe namala oggwa wali nagezaako n'okumugoba kyekyamulowoozesa nti oba tezinoze bulungi anti bwe yabba emmotoka n'andeka mu fulejje nagezaako n'okumugoba kati kyekitabula abantu nawe kikutabula ate bakukubye
ate ogezaako kwegabagamba nti obulamu bwe nnina ndowooza bwa musota ate era n'agambye nti emitwe wafuna kujasooka tugenda koma ku Freedom City wokka Freedom City bwe tuvaawo tugenda Masaka Maria Flow nga 3 ku Sunday so Saturday eno tuli ku Freedom City kati ate ku Sunday Masaka Maria Flow kati ku Lwokutaano nga 4 Lukaya ku Nana tugende ku Saturday kitegeza abe Lukaya tetutagana kujja ku Sunday ate mtu anagenda ate tonyeza kuba tuliwo bangi Lukaya Kalungu Kabale Bugonzi Bukulula nefe bulijjo bakitako buyisi naye ate era abaagala basobola okunyumirwa emirundi ebiri ojja ku Freedom City ate n'ojja tujja kujja wano Lukaya kakati wano ku Saturday zigenda banga 5 tugenda ba Mityana ku Gombolola kati ate Sunday nga 6 tugenda be Mukono okusama Gardens Mukono wandikenze gye twabadde wa Mulongo eno bagitani Lakesa Gardens wali wanene ne parking munda mulimu abantu bwe bayingira ne ba parking omwo next time twamala booking ate tukyalina kyakola kuba launch kati ebuzayo olunaku lumu launch Mukono Summer Gardens nga 6 lujja balwa Sunday ne tusemberawa ndowooza tugende nezo endala ab'embalala tujja Ibanda nange ngenda kunyuka temundeka wano tusiibule ate Mulongo njagala kati enkya Olwokutaano nange ngenda nangi taata ngenda kuwummula kati enkya ngenda kukola alina okukola enkya kankole ku Lwokutaano kimbadde njagala enkyaleme kukola kati Saturday aba yeetegekera olunaku nze ngenda kujja kiro enkya kyasibamuka nze nsulawo n'abange njagala ne ku makya wano ku Freedom City ku Saturday obeeko ne boolaba abantu b'emikwano ndeka obalabe olyako boolire Mulongo omusambwa gunnoonya osobola abawuliriza abange nange ngenda kusiibula n'abagenyi essaawa yaffe ey'okubiri tugenda gikubamu music naye ng'essimu zange zigenda kubeerako kampumuleko mumpeeyoko ekitundu ky'olunaku muba muntaddemu nnyo kuba kati nange ndi mu kuseka male nzire mu SMS ate nzire mu bbaluwa pozi tugende ffenna mu ssaawa ey'okubiri tugikubeko ekitundu ogenda Omulongo Babirye Sarah gemannya gange tusinkane ku Juma enkya inshallah tusinkane wa Chris Evans ku Lwokumeka ku Lwomukaga Evans siibula ku bawuliriza abange bawuliriza baffe abalungi mwebale kwekuumira ku Radio Star ne Mulongo ate mwebale kuba nti nno mwagala nnyo Chris Evans Kaweesi mbasuubira ku Saturday eno okujja ku Freedom City okuyingira mutwalo VIP 3 ate abasobola emmeeza yakakadde mbalinze show egenda kukwata fire makula katuberekereze tugende tuze kwetegekere nanka rukwenne nanka lwa mukaga tuze mu Freedom City lwa mukaga nanye kanze kweteekateeka nyetebe kanisenyize na n'omushija wanje nyabula Tulina bale nnyo abawuliza Mulongo mbasaba Ffenna tugende twagere Chris Evans kubanga ye waffe norekyo mbakunga tugende tubeereyo Ffenna kikwata kati mujje tusanyukeko Ffenna wamu nga this time tuli mu bizibu nga tuzze kweyagalako ne omuntu ambu ogumunoonya ogwekeera kubanga Mulongo jajja amangu Mulongo bwatunaba tutudde wali ku tebo yaffe omanyange muleme kujja nga ate muleese bizibu awo Evans ng'omuntu bakoonako ng'ayagala kumanya wakugamba Evans obale kunyimbira kayimba neyanze gano osigala ku mukolo gwo oba gwa ssanyu oba gwa mbaga naye nze oli ajja nga ndi ku mbaga ndola Mama Mulongo ebintu binkozesa olaba n'okutyako obuvunanyizibwa kigwereko Freedom City nze wadde amagezi ku bintu ebyo bibakozesa nabadde luli nga tuli musomo nendabakabala akalungi kati omwana n'agamba nimugamba oyo genda kalyoka kwane nti kajja kwoza ebintu binkozesa ekiro koza ebyekiro birekebwe kakozesa emisana nabyo eno ye radio yo gy'ofuna mu mmotoka Star FM